Balamu Abitex basinze okuzza industry ne mabega bagikotogera lwaki ba promotinga ko bayimbi bamu ne bamala ne babirekera abo ne badda mbyepukulu anti no mwana ne Abitex ya promotinga nga bakafero. What was his dream when he was promoting Kafero? His dream was to promote Kafero and those musicians who will come after. What happened along the way? Chechabawo balina ennugu ku bayimbi bana abato. What wina mpisa? No. Tusobola kungamba nze omuntu ali mu business mbunze simpisa kizi sirina. Gwa tali mu business gwa tanteera olwaki mpisa kizi kyogame mpisa zange zimuletera Balamu nza tayogerangako nange ndi mutundi wa season eno. Ye tansangangako. Abitex tanyumyangako nange mbozi ya dakika 5 mpisa mbi nazimulagira wa. Yiye ayina empisa embi ayina sente ayina opportunities ze tusobola okukozesa ne tufuuka ba Diamond ne tazituteerawo. Atya ebivvulu ng'ebyepukulu yandibadde ronchi ya Fiki Fameka. Okitegeera Fiki lwaki ne manager we bafa n'ekivvulu nga Abitex ogenda mmalo kwate sente ne president oba Balamu ogambe ne president akwo ku sente n'oleeta omuntu kanda bongo man. Fiki n'akola ekivvulu ne kimusala ng'olyawo oseka. Okitegeera nga yakyeteeredde mu lwaki sente zoteeka mu kanda bongo man toziteeka mu Fiki wano mangu kubanga yali ku time ye naye abulako promote oyo amanyi ebyo kyova nti yiye efuddeko ne manager we ne bagamba why time yaffe nga tennaggwako mukatukoleka concert kano kubanga time tejja kuddamu kubeerawo. Okitegeera time egenda baya muntu muki ne mu time yange Kalifacho yogera boto because I get confused a little bit n'abatulaba. Reason being yegwe muyimbi yali avuddeko ayadeko ne time nga oli waggulu nokakana muko. I don't know which was why it was a ngamba nyo yali strategy ne kye siyagala kukkiriza no tukesa no koma we bounced back nokka no you bounced back. Don't you think ogwo kuva test no tugamba mbuno e time ayinza obutadda oyinza okoli mu kyamu anti eyinza obutadde etya nti emikisa gino gyofuna mu kusooka giyinza obutakola ki n'obwagazi buli abantu bwe bakuwa mu ntandikwa nti bw'oba omupya kati John Black singa teyakola concert yawo mu time ye agannyabo yandibadde asigalawo yesinga. Okitegeera naye eri moment abatagifunye buli muntu yeetaaga okukulemberako at least ttaamu emu. Okitegeera naawe n'ogamba nange ekintu nakikwatamuuko njagala omwana akubye concert ave yazimba ennyumba agulire maama we ettaka njagala omwana agenze ku billboard njagala obambuulire nsobola obbakubalira wano nga nobatukako abayimbi bakaaba naye nga baali ku billboard mbakubalire bafana aliwa ayina nnyumba kibukyanga okitegeera dabadde lutalo bonna babaddemu tudde mu bintu ebitu naye ng'ebweru bwe tulaba omwana bw'afuna billboard n'akolera telecom company bwetibwe enkya azimanya yaguza apartment yazigulidde mugundi w'emmotoka yaguze emmotoka eriko naye wano mu Uganda tewaliwo na muyimbi wallahi asobola kugula emmotoka yabukadde 10 kujja kuzuulira muzigula bulijjo mutugamba bali mu primo bali mu ki bali mu buki ekinene nnyo ayina emmotoka ekulu yayina bafudde n'agula waliwo ate nga ndino bamuwadde mpe ebyo byaliwo mu biseera biki biri byegambye nti Balamu kyegambye lwaki baagaggawala nga Balamu babakolera ebiki Balamu ng'abeera Chameleone yafulumiza oluyimba n'alupromotingirawo n'ekivulu n'alangira nawo nga n'oluyimba terunafuuka ki lwaki katta kitukolera watagambe kirimbu no anti yetaga tubula tugaggawale bali bafuuka bakyali baabwe kati bakyali baabwe abo batya okwataga amaanyi ne bagatuteekako naffe ne tufuuka nga bo we shall be a threat ne bagamba ne goza dakubira engoma nauzina mukolera concert erugogo n'ogijubisa biki n'omujubisa aganya baba afuse Chameleone abafuse Bobby Wine abafuse Bebe Cool kati Bebe Cool akolagana ne Balamu bagende wa president aganya Balamu tali tunula ku Khalifa amufuule munene ngani. What has the young artist done okulaba muno nabo before fronting okutuuka ku mbeera nga bali gye balimu? What we should do is fabategedde ekituufu kuvaayo ne twogera ekituufu. Anti bw'oyogera n'omuntu n'amanya nti kati bwenjogera na Khalifa akozeewo ki akoze studio ye ebintu alina engeri gy'abitambuzaamu ngaani Bebe Cool yabavaako takyaba praising nti baki baakabi n'omwana omutajja kukiraba eri agambe ne mbutuufu this is my time
Bebe Cool yali wakabi nga alina emyaka 2 kakati nange nina 2 ate era bangambira Bebe Cool ye wakabi no nina bba nange wakabi mu myaka 2 nga Bebe Cool bwe yali nga nina ki so sikunteekerawo mbeera mbu Bebe Cool ye mune nze nange nenva ne kwekolerera okufuuka ku level okutuuka ku level ya Bebe Cool oba n'okusukkawo buli wemanga agezezzaako omuntu bangamba abo banene baveeko ku ddiru ki batuukayo batya mbaleke babeere eyo nze family yange nakoleeti kuba abatula tukyalina kalifaganaga emboozi mpanvuwanvu ko tugezaako okufunamuko ebyokuyiga mu kaseera kano aka karantine not on the usual tufuna emboozi empanvu ngeno so tugoberere kalifa oba lwakuba mulina amawaggali n'amalala that you don't want to bow down oba to learn from the best. No one is tewaliwo best cause bonna bintu babizannyiramu. Experience is the best teacher Khalifa. Oli musajja asomyeko ekyo kimanyi bulungi nnyo. Don't you think ku experience Chameleon, Bobby Wine, Bebe Cool, the 3 gye balina mu industry eno would serve better for you to learn from? Abo lwaki saagala bayigirako kubanga yes omulimu gwe bakola baagukola naye bakola ensobi mu bugagga bwabwe ebiseera bye babeerawo tebaagula zi DSTV baasigalanga balaba mu biseera byabwe bansonyiwe bwe baali balina ssente nga be baakabi tebaagula DSTV waka kubuuka zaaliwo nga sebe ebiseera ebyo sita nga oba Bebe Cool tayinza kubanga talina DSTV ki ne babeeranga ku WBS na Straka. Lwaki njogedde kino kyetuzizza emabega abayimbi aba Nigeria ne Tanzania abasooka okufuna chance ofuuka abanene be bakola omusingi oguguliddewo bano bonna okufuuka ba global artists Bani Two-Face Libya bo we balabukirawo ne bamanya nti akatale kaffe si ka Nigeria tulina kuba Africa bwe tumanya n'ensejja bbe tukoze eki ffe bafani bano bayimbi baffe baali wano batulimbiranga Kampala n'ennyimba nga bayimba zeki ebirala it was a myth kuwulira mbu gundi simanya bamwagala gundi naye nga tewaliiwo kituufu kyali kituufu odda kati mu reality ojja kubuuza tudde mazima baali bamumanya egundi video ki gye baazannyawo mbuulira nti channel oyo azannya kuba zaaliwo ebiseera ebyo but they did not invest tebaatulagana culture yakola videos ennungi baali tebakolanga video yegambye nti lwaki tebabuna DSTV ffe kyekitulabuzza ne tulabuka Go TV tutandika okwaccessinga abayimbi beeri kiki bakola ffe ne tulaba mama nyabo mu Nigeria ye bamuzannya n'omuzannyayo kugamba nga ffe twaloba dda okitegeera era twakeebuusa wano Shiba ne batobaato okutuukawo tukoze eki naye nga tudde mu mazima abayimbi ebintu Shiba byakoze bye baali balina okukola era mbabuulira wano mu industry yaffe nze neebaza nnyo Shiba okusinga ba Bobby Wine ayina oluggi lwatuggulidde ondeeza nnyo Shiba ne Eddie Kenzo okusinga ba Bobby Wine Bebe Cool kale ndowooza Chameleon ye yagezaako naye bano abalala bo tebaagerezaako y'ensonga lwaki tetulina bayimbi bakulu mu industry baso eri nti eyandibadde agamba DJ oba Mafulisa we South Africa nampuliriramu tetulinawo muyimbi bwatyo tetulinawo muyimbi kwegamba asobola genda mu UK n'akolawo n'abaako kyayogera kubanga beekotogera ne babeera wano Uganda wokka okitegeera naffe ne tubeera mu mbeera eyo omuyimbi yabeeranga tanyirira geddamu olabe ebifaananyi byabwe ninga omuyimbi kuva dda bintu byalingayo ku Google omuyimbi alina obbanga ayambadde bulungi alina obbanga anyirira alina omuyimbi yedda ng'omutuukako nga okitegeera tanaabye takoze ekibajjukire bona ba Henry Tigan okitegeera lwaki nga tuli mu ngeri y'ekirebo batuyigiriza embeera y'Ekijamaica okitegeera of which kyali kitusuula nsi yaffe ki kubanga naawe ng'omuyimbi osooka n'ogamba naye bwemanga nkubye Uganda kati njagala kuba nsi bali abalala beeyisa batya baali balina okukiraba ba Two-Face beeyisa batya by then ne ba Two-Face we bajjanga babatekangako competition ba P-Square we bajja ne gundi ayagala naye wali akole wali ekivulu alage P-Square nti nkusinga okitegeera kozi zi collabos tebakolanga zi video tebafanga nayo nolimba tebalufanga nako kitegeera baba Nigeria nga bwamfuna oluluyimba nawe era ogendo labanga nakati emikululo ba Two-Face mwe bayita ba Wizkid mwe bayita
ne Wizkid balina abalalera bebajjeeyo Tanzania ukitegere Diamond omukululu gwakoze gujjeeyo ba Rayvanny gujjeeyo bani gwenjagala ombulire okimanyi nti ssaawa zino Rayvanny oba Harmonize basinga Bebe Cool and Bobi Wine combined. Harmonize ogwo asinga Bebe Cool and Bobi Wine combined mu music. Bobi Wine amanyikiddwa wanewa okitegeera bwe tuvaako Uganda ne tugenda ku wali tuba tuzze ku bya talent international language music eyo yo tugambire ddala nti atuyambe mu politics ne mu music tulina kye tukoze eki kakitegeeza omwana alina interest ye ng'eri mu music tatunulidde politics tayambiddwa. Kale nga twagala omaliriza Kalifaganaga Mukiibi Sadat gwe nga gwe kikyokozeewo okulaba muno byonna byeyogera byolabye byoyize nebyolabiza industry n'emabega gwe kikyokozeewo? Kyenkozeewo kye kino nti nno nze mu bwakabi bwange nga nkyali n'amaanyi ge nnina kukola studio eno nti studio eno nsobola okugya abayimbi abalala tekineetagisa kumala kukaddiwa kugenda president kola studio kugya abayimbi abaki njagala batambule nange mbawo advice DJ Shiru nkolaganye naye okumala ebbanga era bwe mukubira essimu ne mugamba olw'ekyali wanga waleeta akayimbo omwana oyo ayimba bulungi Shiru ajja kiwulira tajja bonyaabonya mwana oyo okitegeera nebo tebakikola kati kijinkwe kutandikako bino nti zino sindi twandiziridde twandiziguzeemu emmotoka opportunity yali Ronnie Banton yampa recording ennyimba zange mu studio ye Monster ne recording album ne hitting nemanya nti kitegeeza ye yampa asingirako kumu we yakuba ekiro ekiyimba kye kya n'afuuka star kubwa star bwe nakati nange ndikuona kati ndi ku shine ye wadde oli tasobola kiraba ki direct nti bwe kityo kitegeera naye singa teyampa opportunity naawa ne Nash opportunity nti Nash nkukale gwe abakola mu studio yange we ntukwatagana ne Nash ne tukola ye ngakoze studio nafuna erinnya studio nefuna erinnya so kati nange bwe nkola bino ebintu bwe biti ndabanga mba nina kyenkozeewo n'ekirala okusiina kye ngenda kukyusa nga ndi bbali njogera buki bwogezi yensonga lwaki natuuse ne ngamba kangende neesimbewo ngende eri mu sisitimu amateeka gye gakyukira nsobole okubawa ebirowoozo gamba gwe basically ekikutwala ennyo oyagala kubeera ng'oteekayo ebirowoozo by'abannatalanta by'abantu abo babatalanta n'abaana ba geta bo bwe batawa nnyo mulamu bwe batalowooza nti balinamu omuki ate nga at the end of the day bajja fuuka dangerous. Kale Kalifaganaga quarantine 21 days zikuyisa zitya sofa? 21 days era nange tezimpisa bulungi ng'omuntu cause wano Uganda tetulina mirimu giri awo gisasula nti mwezi tukola mmere ya leero bintu byakudiiringa fe abayimbi twali twamanyira nti nkyanga kubayo wano wali ngubeyo wali era munaye naffe tuyisa bubi naye bafaani bange mbagamba bugambe nange gyendi eno nga mmwe tugume ffenna twegume buli omu wali agumye munne abula tusabe nnyo obulwadde buno buleme kusaasaana cause eno karantini teruma nnyo kusinga bulwadde singa bubabuze cause wano tusobola tusiri yesu wadde tetutambula naye tuli ku WhatsApp social media tucommunicatinga tukola comedy standardize ne tusekamu ne tunyumirwa naye tetujja tandika nyumirwa nga bakugamba jjajjawo mu kyalo bulwadde bumusi anko weegundi oyo naye afudde anko weegu okitegeera so tetunatuuka mu mbeera eyo tugumire we tuli kale ki ekiddako after biki byo planning after 21 days? After 21 days ndowooza bapromota mbagamba akasente kajja bba keeyongeddeko omuyimbi value after quarantine anti tubadde tetukola olw'ensonga tubadde tetukola nti we expect ebintu byonna okwambuka waggulu so era bafaani bange mbategeeza bapromota nti muntu naagenda okuddamu ebintu bino ka price kajja kuba kalinnyeemu kusinga ate waliwo kakoze eki simu kunyigiriza olw'ensonga nti bintu byakyuse buli wamu your last words eri abakulaba bannalubaga banna Uganda banna Kenya mu nsi yonna fan base yo?
Yeah, bafani bange yonna wherever you are, thanks for the support and love. Still my name Khalifa Aganaga, MP2B. It's real, I'm contesting for the MP seat, Lubaga South. Thanks for the support and love. We are now knocking like 6 years in the game. Keep supporting, keep up the love. I will never disappoint you. I'll keep on delivering the best. Lastly, mbadde neerabidde omuntu gw'ogenda ovuganya naye mulwadde wamukyaliddeko katoolu bwama kyaliyo munnange nno njagala kuyiya ngeri gye ngenda mu simanyi ddwaliro tuufu mwali Lubagame anti kikulu ebintu bya bannayuganda muna nizo ogenda ate ne bagamba omulozi simanya biki naye nga omukulu musabiranga omuntu kubanga alinga muzeeyi wange ya kyovulaba nti ekifo kye lwaki nkyagala sagala ekifo ekyo ngeri gye yakitwalanga muyimbi munakatemba njagala ekyo kifo kisigale ffe bayimbi kugamba twagala yaffe ebenga pate tikyekifo sagala kyo civilian akiddemu era njagala bwakivaamu muyimbi yaba akikola ki nange bwenkivaamu njagala muyimbi yaba akiddamu tusobole okuba nga tulinayo omuntu asobola okutubeerera bwe tutafune muntu abeera mu palamenti ng'ali ku byakuyimba abayimbi bagitujja sigalanga mu mbeera eyo gavumenti yegenda okukeera ku makya egambe its now 95%. Kitegeeza bwe bakugamba 90% local content awo buli muntu agenda vaayo omuzannyi w'emizannyo owa comedy akola biki dansa kubanga agenda kuba afunye opportunity wakawo okuzannya kankuwa example after 5 ya 2 hours ukitegeera oluzazannyamu ennyimba meka mulimu ez'Abannayuganda mulimu ez'Abanigeria mulimu ez'Abakenya ez'Abajamaica kati ngaffe bannannyini nsi tufunamu ki tutya ffe ngaffe abaana b'oku nsi kubanga bateeka those are national service. That's why TV ekera ku makya negamba we are regulated by UCC. Why? Cause kukulaga nti nno nabo si byabwe baba wabuwerukusa ne batulaga ebintu bye batukola ki batulaga ne balina okulaga ebintu ebizimba obwongo bw'abantu okitegeera obo bizimba ebintu by'ensi eyo kati ensi ogenda gizimba otya ensi bagizimbira ku culture yayo ogenda gizimba otya ngo maintaining ebyo ebiri mu ggwanga otya you promote abantu bye bakola ki bye bakola mukulu ngendayo ssaawa yonna ngenda kubuuliriza manye information yonna entuufu ngende manye woodi mwali nengera musabira Mukama Katonda amusuuse simwagala mu mbeera eyo njagala mugendeko mubuuze za advice nti amuzeeyi wano biki era naye bw'aba yagadde advice tagaana siri enemy we ne just tukolagana wali mu mbeera ya politics nti ekifo kyalimu nkyagala kale tweyanzege thank you so much for watching mwebale nnyo kwanga mutukwedde okuva gitwatandikidde mpaka wano nyini wetukomekereza bali n'omukulu amanyiddwa nga Mukiibi Sadat aka Khalifa Aganaga ng'ate agenda kuba ajja wali ku ntebe ya MP Lubaga South so mbagala nnyo mendowoozi mbadde King Smith ate abadde mayiga wa kamera mwita mwana mulenzi Lawrence akwata shot ez'akawesto mbagaliza obulamu obulungi mwekuume musigale waka